abamu kwa abakajja bakasibwe kuliko President Museveni agenda kwewandiisa nkya, kuliko Nathan Andamafabi agenda kwewandiisa, ndabyeko nani wano n'abalala ba independent. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agala okwewandiisa nkya oluvannyuma lw'okusolooza emikono egyabadde gyebulayo. Amawulire agakasiddwa agafulumiziddwa galaga nti ate bamusindise lwakusatu. Si kwewandiisiza kumu na President Museveni kukyankalanya mukolo enkya lwakubiri. So kati ye bamagaye nti ojja kujja ojja kwewandiisa lwakusatu omukulu. Esebo ensonga tiyakuba nti yali ajja kwewandiisa lunaku lulala ni President Museveni. Ensonga yali nti emikono district 18 dali dikabulayo emikono gyaweze bakali bakiriyalinga. In fact bene batamu okusaba nga babone ekintu kino bajja bayigaliza kuluya bakuba n'okoba nti electoral commission eri basosola. Electoral commission yavaayo nga yerwanaku yakoba ati waliwo abantu abatoola y'empapula abawera 20. Electoral commission yaidenge bawandiikiranga yabakoba nti mukalituukiriza bino nibino era n'ebbaluwa balinado. So nuupu n'abamu kwabo singa batuukiriza nga babawa olunaku aye era niwe tuli mpaka saawa eno omwogezi wa nuupu ye aliko bati akiweire omukulu ali kujja kwewandiisa ku Lwokusatu aye tukaaliibona certificate Electoral Commission yeba wekili yalinga so tukali awo ku byambu so bakali munioni waibwe. So abanopo bano omukubo n'okwange emikono gisobola okubabula kuba banka emikono gyavire Luweero Arua ne Bikodi wa bataire kumbu n'ebigere abana senga emikono batako n'ebigere. Ati kakati kakiiko ak'ebyokulonda lwe kafulumya amawulire ago nti emikono tegimala gye bateekayo nga omanyi nti NUP kyekibiina eky'ebyobufuzi mu ggwanga tukize tugaana ekisinga amaanyi ku nkuto gya social media. Kyagulanyi Ssentamu bwe yatimba disitulikiti amannya agabulamu ebintu byo bikola kifuula leka nze ndikulabira wala n'ekibiina olina galubindi amaanyi mwebyo ebiri ku opposition IT ku social media abisadono bayabaki NUP mudof n'abali mu studio kyekibiina ky'ebyobufuzi nze siwagira NUP n'ekyo ekisinga amanyi kukozesa aba mu social media. Antiwulira nekisinga amaani nga bw'oli kwogera aye mukulonda tekiba n'amaanyi nze ndi kwogera ku social media kuba abandi bazira n'ndagamuntu okimanyi nti abaana b'NUP nga bakubye ku social media basobola okuvunza n'odduka ne mu Uganda ekisoboka naye gambako nti abaana tugeze oba NRM oba bajjema bakuteekayo ku social media abantu bajjaga nti yogera kunabo banteeyo now ave kamulye n'abale mwavunza era batiyakola siniya y'omuti era tulioko tuli kwerira oluvannyuma lwa Kyagulanyi okutimba district ezazibulamu emikono abaana sebo batambula ekiro ne bagenda ku kitebe kya NUP ne batandika okuwa emikono bagitutteyo wabula olunaku lubaweereddwa lwakusatu nga poliisi egamba nti NUP bayinza okukyankalanya nga abamanyiddwa nti bayinza obutagobera biragiro. Jjukira wali eri bataddewo ezimu ku nguudo ezigenda okuzibibwa omukolo guno okusobola okutambula obulungi ogw'okuwandiisa abagenda okuvuganya. So bagamba nti NUP engeri gye bali bataagala kuwulira bayinza okujja n'eryanyi ne bakyankalanya emikolo oba kyabukalanya omukolo ogwo mu mbeera efaanagana bw'etyo. So bagambe nti bataddewo embeera emikono bagiwadde era akakiiko k'ebyokulonda kagenda bakakasa essaawa yonna wabula babagambye nti bo olunaku lwabe lwakusatu si lwankya. Omugala eyeesimbye Kamuli naani yamuleese ng'ayogera muwalaki Noweti alina waadi baaba ali ekigambo yaidye ku lw'abantu Noweti maama noni akalulu abantu oyo aye tujja kuwagira naweerere gansi ni gangulu muna mwogezi alina programu ye kiyamuzano era ibo mwerire buli lwabaawo okunigirizibwa nga abantu bavwayo abali mwensa ya ole nakukoba ati above oyo ataboneka andi above taida aye tonda kunalera ideko abantu batiyama basirika balaga amaani gaibwe mu mbeera efaanagana ko eriyo n'omukazi wonde yesimba so Noweti awona wali ekinusya nabo n'omukazi wonde eyesimbawo nga yambaire gomasi okuba tebambayiza muti akati atono ajaga ati muye na kandi wakamuli
kyogere ku Bakamuli nja mpola muna olako byeriyo kandi nze nkobye eriyo candidate oba waluka aye eriyo candidate Kamuli eriyo Noweti yenka batugwe tuliko anga Noweti alina program y'abana Kamuli etole ekitundu ekyo mu maiso kyongerayo alinayo ajogera bulungi yesimbye kwani ekinewunyisa Mudofu ekinewunyisa ku Noweti abali okunoonyeza President Museveni akalulu era akabondo kali akatakkiriza mu Kadaaga Isaac Musumba ate beera bali okunoonyeza Noweti Isaac Musumba nigwe bawobuzibu kyao kanenega nti oba kyekiri awo oyogere ku President Museveni abali okunoonyeza President Museveni n'abali kunoonyeza no era aga nti muzeeyi twagala tulage nti muzeeyi w'amanyi era wangule bulungi era bwe bali okuute akadingidi aka Noweti mpegano ekyo kikulaga nti bali kwenda kwongerayo continuity ekintu kibe nga kitambula ekintu kibe ni bright future kirobe kuzingama nga bwona akola olw'emulwalula munane stop mukama wole gwoli tuwanira nani omanyi mulwanyi ayogeranga enanga bwe yayogeranga Fred enanga ekintu akiyise nebbali ayogera bwa ali kwinonola Noweti ye mumuveko akalulu kamazaliro kawangula kyawereera ekizira kabiri kyakwongera ku kisinga akali mwana muto obwongo busaza kabiriti aboneka bulungi ayamba olugwe yagumira koti naago mewava yakulaga n'okulaga akati noyo wuma n'ompya w'ekitu Noweti bawo wama omanyi kati Noweti Mudofu Noweti ku kyetwalabye ku homecoming akyalina emyaka mingi okulembera Kamuli eno homecoming yabadde abagano n'ababanda aleka tuyambe omwami ono abantu abayidde ku homecoming yalebe kalitwala Kadaaga baviire namayingo baviire Bugiri baviire waife kaliro namutumba kiraga ki abalonzi bene owa DF yawereza otava kusekurete embale yire abembale baida balonzi ba Kamuli iwe tradinga ekisaawe twabanga n'ekisaawe Kamuli kyerere iwe obanga waliwo ku mirembe ejera gye babikiranga mu abantu kyali kwekyerere iwe osobola okuyita omuntu kubayira babikanga nga balinenge gye babikira mu omuntu aye iwe osobola okuyita omuntu n'omuntu okuba nga agire bwa mwidwaliro okumulongoza watuuka ekyo kyonke kutyono ate bwayogera bajambo banga batya wamapa amawulire wako akwenda kuba mpaka ati oli bintu bye tubitegereke amawulire agali kujja mu maiso saawa dino kooti onako olwaleero naddala Constitutional Court ebayire ejja kutyama okulinga mu nsonga Kibalama liyawawaabanga akoba nti bannakibiina kya National Unity Platform bava kwebyo ebyayikanizibwaku naye mu ndagaano n'engeri Constitution yebe etambulemu naddala ekibiina kya National Unity Platform idukira omwami ono kuvaira akoba nti aba National Unity Platform bamutoolako ekibiina kye mwami Kibalama ono